Afternoon. My name is Sali Alpha. You asked me about my dream to play for Arsenal. Every kid in the world dreams of playing for teams in Europe. Everyone needs a plan. You don't just wake up in the morning and go sign. There are people in the academy in Arsenal waiting to be promoted. So with time, right now at my young age, I'm 19, it's a development process. You don't just jump straight. So right now, my job is to develop to maybe around 20, 21, 22. And if I develop and play well in the league and show my skills, maybe they'll pick me, maybe they won't, but that's football. So yeah, I'm working towards that dream. How are you prepared to deliver the best in expressives? How am I prepared? I've been training. I got an injury one and a half years ago. I've been training so hard to come back to the pitch in and outside Uganda. And I'm ready to give my all for the club. I know I'm 100% sure. So how much do you know about the Club Express? You're going to be joining and what sort of challenge are you putting out for yourself? I know Express is a big club, same levels as the Vipers, the KCC. I've been approached by so many clubs in Uganda, but Express is a club that, as you see the name, it can help you express yourself. I have so many friends who have played for Express. So I talk to them and they tell me how the system works. So Express is willing to give me development time, is willing to give me time to prove myself. Yeah. So in terms of expectations, you set certain goals for your maybe first season as Express captain? Yes, Could be number of goals or something like that. Yes, I've set goals, but that's a bit private. Maybe in terms of positions on the pitch. I don't mind. In football, you play where the coach puts you. Tomorrow, there'll be a star player on the pitch, and he'll be playing the best football that day. I can't come in that day. So if the coach wants me to go and goal, if he needs me there, I'll go. But I'm comfortable playing on the wings and maybe attacking. But I'll sit anywhere the coach wants me to sit. Alpha ejja kunkozesa nti oba bebaŋŋamba ekyokukola nga bwe nkugambye mwana muto ttiimu ejjajjamu nnene naye njagezaako okulaba emipiira oba atandika guno oba tatandika kusinziira ku performance gyanabampa ku training. Of course era pressure egenda kubeerawo kusaidia kuba ttiimu yabawagizi si bawagizi be bokka nabinaba express, so abawagizi ba express nabo bagenda muteekako pressure si ababe fena general nga abawagizi bonna ba ttiimu eyo pressure fena tubeerako si kusaidie nange kenyini ebembeerako but tujja kugezaako okulaba nti tuhandolinga pressure. Si wakubiri abamu gye bali okuba nti tunakujja nga mulimu issues ezimu paperwork z'abamu kubanga ne teammate we gwe yali naye mwanda 20 tumulina nensuubira nti bajja kukwatagana bulungi kawooya otadde mu kesisi bali mu myaka gyegyemu. I believe we banakola partnership eyo bajja tuwa omupiira omulungi. You can ask. Let him ask. Agambye akkiriza. Everyone, I'm glad to be here for the unveiling of Alpha. I believe the questions you are going to ask is concerning football, not some other issues. So I'm just waiting for your questions. Then we start from there. Yes, we had a first question coming from Mr. Ssali. Yes. David Issa, I have two questions. The first one, Alpha is
concerning your upcoming season, DPL and other competitions. Secondly, the nitty-gritty of the contract, of the details. How long has it signed? First of all, it's me who approached him. He called me personally. And then he told me, you talk to my dad. So then I called the dad. And I told him the offer. I need the player to come and join the Express. And I believe after Alpha, I've seen him for over 7 years back, when he was still young at Goline. And his good thing is in the setup of the national team under 20. I know he has the quality, and I know I'm going to work very hard so that I also can improve on his quality. And I believe the time will be with us at the Express to have a good season. And I believe it's going to take us a step ahead, and we are going to also do it in the step ahead also. He's a young boy. And I'm not going to put my pressure on him because I know he's still young boy. He's 19 years. So I'm not going to put him under pressure. I'm going to give him his freedom to feel free at the club because it's a big team and I believe he's going to handle the pressure. Next question. Siteeka tekolera ku kisaawe. Tulina obuzibu n'ekisaawe kyaffe eky'Express. Ekyo byonna namwe mukimanyi. Mwiza okuba nga temukimanyi. Naffe kwennyini tetufeeringayo. Wakyaliwo issues ate mulimu ebika. So ne tusalawo tulonde ekifo kino kye tukolere wano. Next question. Bebe coach. Omuzannyi ogambye akyali muto kawusuliramu kozesa okyawo. Ogeramu okukodera mu positions ki mwesubira okubeera part of Express. Nga bwe nkugambye waliwo wasoose nti mu myaka gye gyalina mu myaka 19 omwana muto akyali mwana 20 abantu bamusuubiramu nti bintu bingi essaawa zino naye sinze kyenkola ki kinyine muteekako pressure njamu handolinga nga bwe ndaba because era nzize mbeera n'abaana bato era mwalaba asali mubiri we yali mu Express akuleetanga mu buleesi eventually natandika okuprove naye kino kyengenda okuhandolinga ku Alpha bwentyo so sigenda mupapya naye nga I know he has the point zengezaako okulaba nti kyagezaako tuzimprove. Mumuguze sente meka neera omusaala agenda funa sente meka? Ekya sente Express tugula basambi sente. Season eno tetulina musambi gwe tuguze wa sente bona tuwaza tutwogeraganya nabo mu buntu ne tubawa embeera gye tulimu ya sente temubadde sente nobonoonyeza mu rekodi mugende munoonyeza abazayi bonna bazima nobuuza safe netwaliza mu bira era yeyaze mu mbeera nga Alpha bazima sekya sente kyekikulu. Omusaala tomwagalayo okumanya omusaala ekyo kiri private ekyomusaala kiri private mwagala mulomba ekiro. I think that one is still private. Next question, please. Contract just saying that they are ready Contract tumwalira myaka 2 with the clause in case we have a deal outside Uganda it's free to leave. Good afternoon. My name is Skyz Hotel. That's right. Olunaku olwaleero tubadde mu ku unveiling omusambi waffe eyatujoyininze Alpha Ssali. Nsuubira nti unveiling ewedde bulungi era mumulabye era tumanyi nti ebbanga lyengenda okubeera naye mweno pre-season wetunatuukira ku liigi ndoza nja kuba maze okulaba obusobozi bwe kozi mumanyi nti musambi mulungi abaddemu proline mbadde mugoberera abaddemu under 20
so nsuubira ekitone akiina era nsuubira nti alina kyajja tuwongerako ku ttiimu yaffe. Ekisooka nga bwe ŋŋambye nti muto byemumanyimu nti alina speed mu maaso, akuba omupiira mu goolo byetasobola kusanga mu basambi abamu, amaanyi agayina n'obuwagazi abuyina. So nsuubira nti wanaayongera okubyongerako ne tubi perfecting obulungi ajja kuba wenjawulo ku ttiimu yaffe. Mbadde mulaba ku proline ng'asamba mu wings ku left ku 7 ene ne ku 11 naye ekitone akiina but njagezaako okulaba wensuubira nti wayinza omufitting ayinza okuba attacking midfield omulungi, ekyo njagenda mugezaako naawe ntulabe engeri gy'asobola okuba omupiira mu goolo kubanga kinasooka omwagalako akuba omupiira ogw'amaanyi mu goolo. So wena amwongerako ku ekyo suubira tujja kuba tufunye quality ennungi. Bulijjo twasenga tulaba abantu nga abaana ab'enjawulo ababasayiningibwa batera okujja oluusi ne bazadde baabwe nga bakapa oba nga bamaneja baabwe. Ani abadde maneja we kuba taata we tetumulabyeko? Taata we si maneja we, taata we oli muzadde kubanga ebisaanizo tabiina. Nze kennyini ze naye tuukiridde omwana naye okuba taata we era yamusaliddewo obusalizi naye nga si agent we era n'omukusayininga teyabaddewo. Buli kimu twakikanyiza na mwana kubanga mwana ye akuze emyaka 19 yasalirawo. So bira bye twakanyiza ne taata we teyabaddewo. So nsuubira bye twakanyiza contract ya myaka 2 with the clause aina ekirooto kyokufuluma Uganda. Buli chance wenebeze naffe tujja kuba abasanyufu nga atambudde. Endagaano zineno batulizikola nga nkalobo tezinyigiriza omwana waffe. Tezigenda munyigiza ebintu bye twakanyiza n'omwana byaze nabyo kirooto kye kyadayaganya kubanga tetulina nnyo kye twamutaddemu. Twayogereza naye ng'omuntu si bya ssente yazenga ne ttiimu ajagala. So naffe tetuyinza kubanga tumukalubiza in case bwaba omukisa. So nsuubira tewajja kuba obuzibu bwonna. Contract eno ya bbanga ki? Myaka 2. Myaka 2. Atusubire Alpha myaka 2 okubeera nga akyuseemuuko nga striker wafuge tuyina oba oli awo ng'ageze ne ku nsi ez'enjawulo. Kisoboka ne mu myezi 6 si myaka 2. Ne myezi 6 kisoboka. So just tulina more confidence naye nga yekkirizeemu akole ennyo kubanga sigamba nti tujja munyigirako liiso. Kyatuwa ku training kyekijja okumuwa mu kisaawe. Temumukuba akatebe omupiira gwaffe ne gufa. Wabanga tatuuse na mutindo naye nga kyemanyi nti busibu ekijja okuba. Alina okwefaako ye ng'omusambi kulaba nti ya performing. Ebiyitingana taata we yabadde omuntu omukulu mu kumufunira offering. Si bituufu. Nkugambye ze namukubidde. Ye nandifaali nga wakitaawe nga just ng'omwana nti nina okugikola ki kuba muntu amubyeko yadde agenda mu neek gye twamugye. Yadde agenda mu neek gye twamugye. Okwo obugambo obusembayo eri Alpha ng'ayingira ku ttiimu yaffe empya. Mwagaliza omupiira omulungi ku Express aze mu ttiimu emu ku zesinga amaanyi mu Uganda ey'abawagizi ate n'abawagizi kyemmanyi bajja musanyukira ate bajja mupushinga okugenda mu maaso. So ebigambo byonna bijja kubeerawo bingi bijja kuyitangana naye tujagezako byandala. Match esooka ebireyo ddi? Eya fixture nga efulumye. Tetumanyi fixture ddi bwefulumye. Namba ku muzanyi waffe okubanga mwali. Manyi batera basayininga. Nkugambye ekibuuzo nakibagambye okijja kusinziira ku performance yo ku training. Sigamba nti teeka kati musayiniza alina kuba mu kisayi. Amanya? James Odoch head coach.